Mulungi alaba Kachumbali TV ndowooza mutulaba tuli ku conference ya tuli bulala mumulaba omulungi wuuyo bamuyisani nno owakabisoko gyo tubuzeeko nange owulira otya bulungi nnyo okubeera ku tuli bulala bane ekyakabi kubanga nange nakikuba njagala nnyo obeera nakyo webale kuba kirungi kyokka nno tuli wano eno ku tuli bulala wano ku Climax kakati tugenda kuba tubuuza ku mwana muwala Hezo Baby Hanuna abasinga ku mugo mumanyi ng'ennyana tugenda mubuuza n'ebibuuzo bingi nnyo nnyo abeere ng'abiddamu wano ku Kachumbali TV. Baby Hanuna. Yes ma. Oli otya? I'm fine. Buuza ku batulaba ku Kachumbali TV. Bana aba Kachumbali TV muli mutya ba sweethearts. Bana mwebale kubeera nga you're watching. Tweyanza nnyo bye mutukolera era nga ffe weetuli obaweereza. Kimye ki wano mu tuli bulala nga toli wa tuli bulala family? Nziza okubiriza abalabi mwenna banaye mwenna mujje tuwagire tuli bulala concert ffenna tubeereyo mu tuli bulala concert. N'ekirala baatugambako nti oyagala Dr. Cephco bituufu si bituufu? Dr. Cephco omumanyi ye? Mumanyi. Sooka otubuulire ki ky'osinga omwagalako? Mwagalako kubanga anfaako nnyo bingi byankolera ankola bulungi. Bannange kubawo nnyo akukola ki? Bulungi nnyo. Akukola bulungi? Ankola bulungi. Si kyotegeeza mu kukola obulungi kyogamba tebakolangako bulungi emyaka gy'olina? Ankola bulungi kugamba buli kyankolera kirungi. Badde mmanyi enkolera eya Kachumbali TV. Ankola bulungi nnyo kiranga omuntu wanaakuyisa obina mugana naye mwana onkoze bubi. Oba tomukoze mu ngeri eri oba omukoze mu ngeri ya Kachumbali. Kati nze Dr. Cephco ankola bulungi. Baatugamba oli muyimbi bituufu? Ndi muyimbi, ninayo oluyimba nnyana, nina nkiwulira, nina tonight, nina ennyimba empya nnyingi zijja ziri mu stock. Twalabyeko oluyimba lwe wakoze ne Bibi Zanda, osobola kutuwaamu akapera? Hezo na Bibi Zanda. Ako kamala. Bannange kyokka bannange tuli bulala anti ebyana mubiraba ngenda kuba mbayinterviewingira abantu bangi nnyo bato omuddi weebali bannamata balava bane tulina abantu bangi nnyo kati gwe goberera Kachumbali TV woba oyagala olugambo olwakagwawo wejeko stress ffe tuwayo okubeera nga tubasanyusa. Hello anyways tubakubiriza okuba nga mwekumira ku guno omukutu tovaako gyekumireko paka last. Nalo nachi? Nalo na bidi era nga nyongero bajukiza you guys mugende ku YouTube channel yange and subscribe. Bajita batya? It's Hezo the Boss Queen. Hezo the Boss Queen. Mugende subscribing because I'm releasing new songs soonest. Amanya bampita Catherine Pamela. Labonita musubire ebintu bingi tekisooka emizannyo gyaffe tegyesitaza nti n'omwana omuto asobola ogiraba nekyera abantu abadde bangi nga bacriticizing aba tiktokers nga bagamba tuba tuvuma abantu ku tiktok tetulina byakukola leka tiktok njagala babeerewo nga bamanyi nti osobeera ku tiktok ng'olina ekirala kyosobola okukola nga ne connecting ku a lot of businesses okitegeera so sinti buli ali ku tiktok abeera avuma abantu waliwo abazimbidde erinnya ku tiktok nga libayambye ne bafunamu ebintu bingi so mujje nga musuubira bingi tugenda zanya mubeereeyo 2,000 5,000 emmeeza yakakadde. They are fine with it. Ekisooka bagenda kujja batulabe bamu ku basupporters baffe abasooka nti batuwagidde nga n'omuzannyo tegunnabagamba nti tugenda guteeka mu bantu ne batuwagwa ahead lwansonga baamanya nti betugenda ozannya temuli kigenda agamba nti oba tulina gwe tuvuma oba tulina kibasooka ne babyekenneenya byonna kati bajje nga basuubira ekintu eky'amaanyi so okujja n'omwana omuto omukadde nga tulina kyeweraliikiridde. Mulungi alaba Kachumbali TV ndowooza mutulaba tuli ku conference ya tuli bulala mumulaba omulungi wuuyo bamuyisani nno owakabisoko gyo tubuzeeko nange owulira otya? bulungi nnyo okubeera ku tuli bulala bane ekyakabi kubanga nange nakikuba njagala nnyo obeera nakyo webale kuba kirungi
kyokka nno tuli wano eno ku tuli bulala wano ku Climax. Kakati tugenda kuba tubuuza ku mwana muwala Hazel Baby Hanuna abasinga ku mugo mumanyi ng'ennyana. Tugenda mubuuza n'ebibuuzo bingi nnyo abeere ng'abiddamu wano ku Kachumbali TV. Baby Hanuna. Yes, ma. Oli otya? I'm fine. Buuza ku batulaba ku Kachumbali TV. Bana aba Kachumbali TV muli mutya sweethearts. Bana mwebale kubeera nga you're watching. Tweyanza nnyo bye mutukolera era nga ffe weetuli obaweereza. Kimye ki wano mutuli bulala nga toli wa tuli bulala family? Nziza okubiriza abalabi mwenna banaye mwenna mujja tuwagire tuli bulala concert. Ffenna tubeereyo mu tuli bulala concert. N'ekirala baatugambako nti oyagala Dr. Cephco. Bituufu si bituufu? Dr. Cephco. Omumanyi ye? Mumanyi. Sooka otubuulire ki ky'osinga omwagalako? Mwagalako kubanga anfaako nnyo bingi byankolera ankola bulungi. Bannange kubawonya wakukola ki? Bulungi nnyo. Kukola bulungi? Ankola bulungi. Kiki ky'otegeeza mu kukola obulungi? Kyogamba tebakolangako bulungi emyaka gy'olina? Ankola bulungi kugamba buli kyankolera kirungi. Badde mmanyi enkolera eya Kachumbali TV. Ankola bulungi nnyo. Kiranga omuntu wanaakuyisa obino mugana naye mwana onkoze bubi. Oba tomukoze mu ngeri eri oba omukoze mu ngeri ya Kachumbali. Kati nze Dr. Cephco ankola bulungi. Baatugamba oli muyimbi bituufu? Ndi muyimbi, ninayo oluyimba nnyana, nina nkiwulira, nina tonight, nina ennyimba. Amanya nze n'abakozi Patricia, Ghetto Queen, Big Jaguar. Ndira nte. Yenza asinga obumera ennyama. Now all you wanted. Tuli bulala concert. Yeah. Kuba. Tuli bulala tuba wano nawali because we are preparing the best for you guys. Yeah. Abantu basubira ebintu bingi. Ebirungi. It's going to be a big show. Unforgettable show. It's going to be so nice. Yeah. Wava mu tickets. Nedda mukwano. Okyali eri neno Nnyo. Era bw'otuula ku social media yange osobola obbiraba. Ghetto Kids is my family. Mwamanyira mu Ghetto Kids. Ate era nkyalimu paka last. Yeah. Manager wange bamuyita Mr. Kamadawda. Ghetto Kids. Yeah. Tata wange sina manager wange. Tata wange. Kakati mubikwasaganya muteno ne tubikola nga bwebiraba ebitambula ku social media gezaako wano ne wali because my dad knows I love acting, njagala nnyo acting kino nakiri, so he supports me. He's my number one supporter and advises me nti kati kino kiri. Yeah. Akyokolera lwaki temukikola Anti wali dance okimanyi. Yeah. Yeah. Tugenda kulaba mu video okuyimba. Just sisobola. Yeah. But I'm not passionate about it. But acting, kubadda nga ndi muto nze nga nkola interviews. Mbuza besides dancing, what do you love to do? I love acting. Yeah. Obadde mu celebrity wale omwana muto ate nga n'okusoma. Yeah. Ndowooza ki oba kitosobola okwogera ku agency Uganda kyaffe omuwakasa Kampala parents. Ebyo sibimanyi nnyo era sijja byogerako munange. Ng'omwana omuto. Sibimanyi nnyo. Atujjewo oluvuvumo olugamba nti okwakitinga n'omwana mulabisi. Ate mwafunamu connection y'enjawulo. Just era nga wogame just luvuvumo. Yeah, just content. It's content. Yeah. Ekinaamu Nedda mukwano. basi babawagizi bagamba ki? Abagizi bange abali eyo mwenna kasobo njagala bebaza okumpagira n'okumbeererawo mu bulamu bwange kubanga ndi kabebi paka kati. So I love you so much. Thank you so much. Si bibi. Bibi. Yeah, tebasaba bantu bampagira munange. My parents have been my first supporters kubanga vadda. Kuba singa bayite bampagira sande badde mu Ghetto Kids. Mu maaso kokundabira. Kubedda waliwo mentality egamba buli mwana azina ayononeka, right? But we are here tukuze living testimony. Kubanga mbadde ne foundation ennungi okuva eri manager wange kubanga ndi muto. Tukulanga baana. Fine eno kibaawo social media wa ebaawo nti
oli star biki neera oba okyali mwana. Yeah. Ye mukwano namaze senior 6 kati ngenda ku university. Yeah. Journalism, media and mass communication. Thank you. Twalabyeko oluyimba lwe wakoze ne Bibi Zanda, osobola kutuwaamu akapeera? Hezo na Bibi Zanda. Ako kamala. Bannange tugamba nange tuli bulala anti ebyana mubiraba ngenda kubamba interviewingira abantu bangi nnyo bato omuddi weebali bannamata balava bane tulina abantu bangi nnyo kati gwe goberera Kachumbali TV woba oyagala olugambo olwakagwawo wejjeko stress ffe tuwayo okubeera nga tubasanyusa. Hello, anyways tubakubiriza okuba nga mwekumira ku guno omukutu tovaako gyekumireko paka last. Nalo nachi? Nalo na bidi era nga nyongero bajukiza you guys mugende ku YouTube channel yange and subscribe. Bajita batya? It's Hezo the Boss Queen. Hezo the Boss Queen. Mugende subscribing because I'm releasing new songs soonest. Ne wazanye filimu ku TikTok. Twagirabye nga akasajja kali kabaako kagitaddeyo. Kali kabakange. Ka Dr. Santi bakayitaka. Mbuka Semfuko. Mbuka Semfuko. Amago kayitaka. Mbuka Sefuli. Banange ebikwa ekikwano kye mulina mumulabe. Kitegeera sokoje. Batugamba mbu oli mwenzi bituufu. Ndi mwenzi nnyo. Omanyi lwaki ndi mwenzi nnyo? Komao. Njankubulire. Njagala nnyo Dr. Cephco. Kyova beera mwenzi. Mkati mwendako nnyo. Nange kinate bannange kye bayita Kachumbali. Naye ng'ate nyenda naye. Uncle Frank oli ku Kachumbali TV, tuli ku Prince ya tuli bulala. Buuza ku bantu. Kyekiro Cephco. Kyekiganyo oli Kachumbali TV oli ku muzindalo buuza ku bantu bayite bawagira abawagizi bo. Mugole concert bulala gundi yaba abachakala tuli bulala. Tuli bulala concert ita bafani bo kuba tukimanyi oli wala. Bannaye bafani bange mujje nga 5 twagire concert bulala batituka banafume. Kakati nga gwe president wa ku TikTok. Kiki kyokozeewo kubanga tuli bulala ebeerawo nga gwe mukama waabwe president waabwe abakulira abatwala. Nabawaayo ko contribution ya $1,000,000. Nabawaayo ko contribution ya kakadde kamu we n'abansobodde obeerawo nja kubeerawo. Kakati nange Dr. Cephco nze omu ku baana basooka oyamba. Sawa ndi kutuli bulala concert onkoleddeyo ki? Kati mbadde nkubidde essimu ensonga esoose okukubira essimu. Waliwo TikTok munafu ava okunkubira nti maama wa mukuta ali mu kkomera bituufu oba si bituufu? Maama wani? Maama wo ava kukwataalama ali mu kkomera ku Nsangi Road, Masaka Road. Kansooke nva ku TV waliwo ensonga